obugambo bwali mu bwennaku zino buli mu kwenoonyeza kyakulya n'ekitiibwa tebalabawo ffe bakadde abaana tebannakugulira akamotoka sikaagala olw'ensonga ne pikipiki bakazireeta emirundi egi sirina gaguluba nvuga kagaali kange kuba mmanyi buli sotta bwe nti nfunamu ajiru nfunamu empeera wabula nkalinnye emyezi 7 ku 6 nga baleeta kalala alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tukwaniriza ku Dawa TV Uganda olutimbe gagadde program manya imamo ng'olunaku olwaleero tuzze ne mukadde waffe nga nsaba akuntolere ku salamu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وقد بانغي nze ayogera nammwe bwemulaba ku lutimbe wano ku ssaawa zino yenze omusajja omukakkamu alhamdulillah gwensuubira nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukkiriza okusaba kwange kubanga buli kiseera kyonna musaba nteeke mu abo abakakkamu anzije mu bamutakabbirin. Allahumma amin. Amannya gange nze Sheikh Muzeyi Qasim Nsereko azaalibwa omusajja Sheikh Hamis Kusulwa Ennabiika mu Bulemeezi Nakaseke district. Mama wange ye Salima Namakula azaalibwa omudwa Allah ayebase erukalu mu Butambala. Salima Namakula kitawe yajja wange Ayubu Sempa marhum Mungu amusaasire era asaasire nabo bonna bannaffe bonna abatukulembera mu kkubo eryo ffenna litwolekedde okukwata. Ndiramu nti amannya agange nze Kasimu Nsereko sajja ndi neddira kkobe naye ate bwe ndiraba ndirya olw'ensonga nti Allah talinziyiza nga kulirya. Oba toyawukanye n'Obuganda? Ndi musajja Muganda naye ate saawukana na sharia amateeka. Amateeka ganfuga ne gampaliriza okubeera nti kyentwala ng'ensonga enkulu ennyo kyekyo Allah kye yaŋŋaana okulya era sikirya kinzira era nkizira. Ekyo kyanzikiriza okulya nnyina ogenda nakyo mu maaso singa kiba nti kunzija mu buzibu. Alhamdulillah inshallah. Naam. Bibyange ebyo nga tugenda mu maaso ne seeka waffe amannya ge ogawulidde. Eno program mwe tukuleetera bayimaamu nga batubuulira engeri gye batambuzaamu obuweereza n'obuwalimu yonna gye bawangaalira. Obuwalimu buno wabutandikira waseeka era wabutandika otya? Alhamdulillah nsooka byonna okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kuba yatugamba ti in shakartum la azidannakum. Munanneebaza nja kubongera wala in kafartum bwe muneemagamba nti muneeteekamu eggulu okugamba okugaana inna adhabi la shadid sinda kulinda ebibonerezo bya Allah n'okugamba nti alhamdulillahi ala kulli hali. Mu 1961 ndi maka ga mukadde wange Sheikh Hamis Kusulwa Ennabiika mu Bulemeezi. Alhamdulillah ntandika okuyigirizibwa Qur'an Shariful Karim nga mumanyi okusoma okw'ekifugi era awo obuzibu obuliwo mu butegeera kifugi awo tusoma kifugi ofukamidde tomanyi ensobi yonna gy'ogenda okukola omusajja agenda okukuba agenda kukubawa
wayagala wagira ki maskini wakuba natandika okusoma Qur'ani nga ngisoma ku mukadde wange oyo era nga tuli ne bato bange abo Mungu nansasira nze nali omusajja akwata okusinga kubo sikwa kwewaana ne nga Allah ekyo mwebaza alhamdulillah kati mwaka ogwo gwenkaaga mu gumu wajjawo mukadde waffe ava Butambala Sheikh al-marhum kakati Abdul Hamid Kayongo mtabani wa Hasani Mulima Mayuni ajja okukyala ewa muganda we nga mmanyi nti edda oluganda lwali lwa kitiibwa so singa olwaleero kubanga kati omuganda wo bw'osituka ogenda okumulaba ku ssaawa ngazi bw'ogamba nti kogende olekeyo byokola naawe nakuluma ku bbiri nakuluma ogenda omulabeko nga silatu rahim ng'okuyunga oluganda ajja kusooka akulabwe nti asanyuse musanyufu ne baada dhalika bw'anaddayo eri bwe banaagira awantu tebalina mirimu bazunga buzunzi batambula butambuzi oye muganda wange ow'egindi takwaniriza musaawa zino olw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yasitula abamu abala n'abagira ki kubanga inna Allah yufaddilu ba'dakum ala ba'd fi daraja kati akitwala nga tozze kubalaba wabula ozze kunona kusabiriza kulebeeta so nga ate mukimanyi bulungi nti oyo agaba ye Allah subhanahu wa ta'ala kakati bw'ogenda okumbeera eyo tekibikyali naye oli yasituka najja n'avuga pipiki ye najja okutulaba katugambe najja okutulaba kakati ngera bw'okimanyi nti omuntu bw'aba nga alina ekirungi atera okukiragako munne wamma bineemati rabbika fahaddith ekyengera Mungu kyaba akuwadde musajja n'aba ng'alaga musajja munne kiro awo abaana ngeri gy'abasomesaamu naye amanyi nti naye tagayadde ku ddiini ya Allah si mugayaavu asomesa tusoma nitumusomeramu kugende wali nnyo mukumusomeramu nenkumakya nitumusomeramu musajja nagenda okulaba mpozi obugenyi bwe butuuse okukoma ennaku ziyagera nti agize okutulabako nyagenda okulaba ng'alagira odeji nti Kasimu ngenda naye alhamdulillah neŋŋamba nti nali awo mukiseera kiko nali nkyalinga sinaba kufuna magezi bulungi nga tugamba nti obanjeki naweebwayo ekiseera ekyo mbagambe okumanya nga Mungu muyinza nagenda ne kiwato temuli mpale ng'akujja mukyala anzija Nakaseke antwala Butambala erukalu mu Butambala kuba empigi awo alhamdulillah nantwala nga sirina kintu kyonna kyadde ogamba nti kiki netugenda nentandika okwongera ku Qur'ani nentandika okubeera omusajja kugamba ajidde ddala ku mulimu gwentegeera kubanga nasangayo abaana nga bangi yali alina essomero nga alina essomero lye nentandika okusoma nembadala juhudi kabisa okutegeera mani gwayitawo mwaka gumu Mungu nasaasira ne wajjawo omusajja yava jindi Saudi Arabia nga bamuyita Sherifu Aidarusi n'ajja nga bamusindisa ajja asomese mu disitulikiti eyo Butambala ne bamuwa ekifo wabeera musajja oyo ngeri gye twali nti tutandise okulutematema omusajja oyo yanjagala nnyo ne bannange waliwo n'omukwano gwange nga bamuyita Muhammadi mutabani wa Sheikh oyo yandeeta nange nenga nti nina kuwaayo obulamu bwange bwonna okulaba nga nsomanga Muhammadi waliwo n'omwana omulala muwalaga bamuyita Amina ng'oli alaba Qur'ani mutabani we yali akusingako mu Qur'ani neŋŋamba alhamdulillah kumala emyaka 3 gyokka nga ndi musajja alhamdulillah wamala naye emyaka 3 kugamba namala emyaka egi nga taata tajjangako omusajja oli taata wange Amisi nga tasitukanga kujja kulaba omwana gwe batwala nga yakuwaayo yampaayo khalasi kaswadi kuba kaki sibyo bino ebyaffe byatulambula abaana mu masomero ku bisolo ate ngenda olwaba omwana myaka gwe batogenze omwana ajja kayisibwa bubi saafuna mukisa ogwo kulambulwako yadde omusajja yadde omuzadde omukazi jjukira nti azaala maama oyo waliwo mayiro ng'emu okuvaawo naye nawo saalinyawo
okumala emyaka egi myaka 5 mba mmaliriza omwaka ogwokutaano ndi mufasulu sadisu ekibiina ekyomukaaga ne wajjawo Sheikh Abdulrazak akomawo okuva e Pakistan ajja n'abasajja Sheikh Ajani Sheikh Aidarusi n'abalala kakati nga abasajja abo bamanyi Luwarabu lwokka tebamanyi lulimi lwonna lulala okutuusa Sheikh Abdulrazak n'agamba nti mumpeereze mwe Sheikh Abdulrazak yazaalibwa eseeta ng'ogendeko abasanda awo ogamba ono Sheikh Abdulrazak matovu kakati nkugamba nti tata taddanga kundaba yadde maama emyaka egyo Sheikh Abdulrazak atuma buli ssomero e Butambala abaana abaaba abategeera Oluwarabu okusinga ku bannaabwe bajje bayambe ku basajja bano olwo Sheikh Abdulrazak Haji Kasule amuwadde omuzikiti ogwebwayise Haji Kasule ewandegeya agumuwadde nti ogwo muzikiti nguwadde gamba basomere mudifuke essomero muzikiti kiwane ebwayise Bilali kwali kakati kakati essomero ya Sheikh Abdulrazak alitumye Nadwatul Ulamai nga terinayitibwa Bilali tuve Butambala nze bwaffe twavaayo ababiri mu ssomero mwe nani nsoma n'abalala ne wabayo abavubuka babiri newalala nawe Masaka wa netutandika nga tuli bagamba siina egamba nti ndi muntu mukulu nga muzze kusomesa muzze kusoma ffe naye nga okuyambako ku tarujama y'abasajja bali nga basomesa ki basomesa abantu kubanga omuntu Oluwarabu lw'omuntu nga tomumanyidde newoba olumanyi luyinza okuba obuzibu mwali muvuunula baki tuvuunulira abasajja bali Abawarabu abajja ne Sheikh Abdulrazak olwo baguddewo madrasa nga y'abasajja bakulu Sheikh Abdul Sentamu Shekani n'abamu basiraamu tewali basiraamu bamasheekhe bennyini okubangula bamasheekhe alhamdulillah netuwangala ebwayise okutuuka kugamba netwagalwa nnyo abasajja abo kubanga omusajja yajjanga n'awandiika nga awandiisa hadithi ku lubaawo omusajja okugjayo ennyuguta emu agiwandiike ano neyo endala agiwandiike nga nze bwe tumala ebyange nga mugamba nti Sheikh leka nkuyambeko netuba tuyambagana mu ngeri eyo nga abasajja batwagala nnyo tutusula mu kisula we bwayise kakati oluvannyuma bwe tumala okutuuka abo ekityo abasajja bali batandika okuyiikira ddala Abawarabu okujjira ddala okujja okusomera nga omusomo gubeera gw'amaanyi nnyo bamasheeke ani oluvannyuma seeko omwajja bamuyita Sheikh Muhammad Kibanga ekawempe ewambogo atunula yali si musomi babiseera nti yali dokita n'agamba bwe yandaba nga mu baana bonna yalabamu nze n'agamba nti bwe nkusabayo ewa Sheikh Maulana olunga Sheikh Abdulrazak bamuyita Maulana anaakumpa nemuga nti munne siyinza kugamba nti nsabaayo era siyina taabu yonna okugamba nti nve wano njire ki nti n'agamba muga niwe obadde oyanjagaza ki nti njagala ogenda obeere n'abaana bange mu makaage ekawempe nja kukolera buli kyoyagala kyonna nange ng'agenda ewa Sheikh Abdulrazak nga nsabayo nga ngende ewa Sheikh Muhammad Kibanga nga mbeera eyo gye nva ku makya okukola mubasharata nga ndiriddawa nga ndi munadi watusoma tuli mwaka ki ogwo kati olwo ndowooza 6 oba 6 kubanga 5 nagimala eri Butambala eri nvaayo 61 ebulemeezi mumbeera eyo alhamdulillah Allah nansasira kireka Seeka aluddewo awo Sheikh Muhammad Kibanga aludde muganda we Yugundi oli yali mufuti mukundi mulungwani ow'emmende Seeka Kibanga tukutumiddeko nnyo ssebo Sheikh mwerabidde mukatono Sheikh Muhammad Kibanga yalina muganda we eyaliko mufuti mwerabidde mukatono kakati alhamdulillah
nembere wa Sheikh Muhammad Kibanga nensomesa abaana be nga bugira ki nga buli kugamba nga nekyenoonya kulaba nga nnoonya nfuna omukwano emikwano kyenoonya nga kyenoonya ennyo bangambe nti Sheikh Mukasa Sheikh Mukasa yali muganda wa Sheikh yali muganda wa Sheikh Kibanga nabe kugamba nga kyenoonya abo bonna babeere nga tumanyagana nze nemmanyika nnyo n'emikolo gino gye twagenda nga tukola kuzimawulidde ezo biki bampanga nnyo chansi okugira ki alufu eri gye nnina ey'ebutambala owulidde era waliwo omukolo ogumu gwe twagendako kapiteni yali meja omulembe gwa Idi Amin ne tusoma daira nga omanyi nakwabya ennyimba byali byo nenyena nsoma simina soma sura ki Hamisi Safi n'agamba ati kama sio ilikuwa bado mtoto huyu kijana huyu ningemchukua kwa jeshi ngategeeza kiso senga sibadde nti omwana oyo ng'akyali muto muvuka muto bwatyo mbadde njaga kumutwala mu jeshi ngategeeza antwale mu maje era oluvannyuma yagezaako era yamperereza kwegamba yanjagala nnyo omusajja oyo nga mpikamu nantuusako nebombo nentaliko okusomesa gwe nasajja kulamu nentaliko kugenda okusomesa abaana baabwe lwafuluma bwe nti natandikira ku Bombo Barracks okusomesa kale alhamdulillah mu mbeera eyo lw'okubeera nti waaliwo engeri y'obutagwa muzenna ly omwana omukulu eri eka ndowooza Mungu n'asalawo nti ojja kukomaawo nesigenda bweru bannange ne balinnya ne bagenda ebweru nze engatto yokka yeyaŋŋaana ogenda ebweru ngenda eka nti ngenda eka okuginona step maze oliraga nabasanga bali mukunoga mwanyi nenzikirirayo emmanga naga nti ate kiki mugandisebo betugambye enyambala gye batugambye okwambala tusekwa kwambala nga tonzirugavu nagenda okulaba maama yagamba nti ye anaasoma yekka nakati ate baweerezeeyo omuntu omulala era awo wenakoma saayongera kudda bwayise saayongera kuddawa ne baweerezaayo omuntu omulala ate ani amuweerezaayo era oli kasawoda yafuluma bwetyo khalasi kyebule ngamba nti baganda bange b'ebitiibwa twegendereze nnyo bakyala baffe nga basanze abaana awaka engeri gye babayisaamu senga naawe ogoberere endowooza y'omukyala wo yali step mam senga ogoberere endowooza y'omukyala wo oyo nakati idea gy'aba akuwa ebiseera ebisinga obungi kutomera ebiseera ebisinga obungi ofiirwa olaba omukisa gwange bwe gwakomaawo saagezako kugamba nti ate nzireyo nkole ekibandiro eki awo wenakoma nentandika kukola mirimu gyawaka okola kutya okusoma okwange alhamdulillah nekubeera bwe kutyo yo kulani wali ogimazeeko ate Sheikh Abdulrazak yalinvuddeko nga tagimpadde tutalujama eri wano yonna alhamdulillah ne bwe mba neebasa okujjako nga neebakidde ddala n'otandika kusoma kugamba nti awo ennyukuta gundi ogijjeeko nawano osomesa kulani era nze twawunda wansi alhamdulillah nabagamba nti saagala olumu za waggulu nze njagala wansi omwana lwaki tategeera asobola atya okutegeera ennyukuta 28 era omwana nga nakugiddeyo omwana owange omu nemukugaa nti tandika kuwandiika mu bbanga awo tandika mpandikira jimu agiwandiika nga bitekuba kakati mu kiseera kino alhamdulillah nina P1 esobola okuwandiika ekigambo ekyennyuguta 3 ng'akiwandiika mu bbanga awo mwana yakava mu nasala ne bw'oyagala gamba nti kati ojje essomero baliyita Najaha abooleza mmotoka awo kyama omuzikiti ogwo wewali omukyala ali awo bamuyita Hanifa ne munne batwala nga obusiraamu kintu kya bbeeyi Dawa TV era nga bwe muntu n'olya mu ndaba ani yali badde ayinza okuŋŋamba nti nze mumaka gange nzije nsomese kyalabikira abantu bulungi buli omu agamba akasajja akakadde naye anjagala ng'essente alhamdulillah kubanga nze faawunda nze mbalaga bwe munyunguddemu ne mbaga nti mugende n'oyo
alhamdulillah kakati seekozeeyo mu kyalo nzirayo mu kyalo ovaayo otya okuyingira ekibuga kuba tukusanze wano kakati bwe nzirayo mu kyalo ne mbeerayo nga kwegamba siri muntu ow'omugaso awaka nga ne kulaani yo tebagiraba ne kulaani yange ndinayo alhamdulillah murajaa ngukola era sadda ina kulola bitabo naye olwokubeera nti nayina ene obuwagizi ninayo Sheikh Muhammad Kibanga ninayo mikwano gyange ninayo baki seeka bonna banene mikwano gyange mu kyalo saasobola kubeerayo bakunoonya akati ndwala ekirwadde kino kibayita entunuka kinkwata mu ngalo eno era ogiraba ndowooza yiino ogiraba yiino mbeera mu nnyumba akayumba bwe banteeka nti mbeera awo kaali kayumba k'abannyinaze nembeera omwo nenkaabira ng'omwo nesenga wange agenda okujja abuuza nti ani akaabira mu nnyumba eno emmanju ajja okundaba n'agamba bano ogenda okutunulira nga amasira gagala kumalawo mukono gonna guzimbye njeero nkaabira eyo alhamdulillah kiyakola ng'agamba atuwali nakugwa abantu abakulu bo bamanya namanya nti noono ensonga yeeyo takyalina mugaso wano yakujjayo nanzijayo nandeeta ate bwandeeta ate teyandeeta nti ate andeetse ku byakusoma ate nantwala ekawanda waliwo omusajja bamuyitanga Yasi Nondo nga takanika motoka neyano bijo tyezo Volkswagen ani ate we yansuula nga nsuula wa musajja gwe bayita Alhaji Musa Misango teyakuleeta ku misomo ate teyandeeta ku misomo kambuzeemu mukadde waffe ebiseera ebyo oluzungu mwalusomesanga abaana oba yabanga ddiini yokka oluzungu lwabeerangamu naye nga lunafu era wali ebwayise terwaliwo bakaleetawo oluzungu bakaleetawo oluzungu nga somero limaze okufuuka Bilaali kakati nga ndeeta mu galagi nga nzirayo mu bunafunzi obuto era nze ng'olabawo ni mmoloka yonna okugamba nti egizeemu kekerekekere manya nti ekintu gundi kyekifu naye omulimu ogwo ate saagukola nga ndaba eswala bw'etuuka ndi amasanda oyiro biki ne sigukola bulungi olwokubeera ne mukama wange teyali muntu agendera ennyo ku swala mu mbeera omulimu ne gunnema alhamdulillah kutuusa nno Mungu lyansaasira okuva ekawanda n'ekawempe olaba wawanvu nasobola okulaba nti nga nagudde dda ku bannange nkomawo wali wano kawanda n'otambula mpaka kawempe nabigere mukwano gwange nanga nti ate kasaya ntuuse bwayise nemmera nosangayo mikwano gyegenda ati kikire nga tenakola nga nkomawo ku mulimu gwange ntandikira ekatwe mukwano gwange aŋŋamba ti jangu tugende tusomese wava mu bwayise n'ogenda mpaka nga ntambuza bigere okuva ekatwe wa Sheikh Kasimu Ssemwanje nga mukoddemu wange yawase mwannyinaze Sekasemwanje Kasimu Ssemwanje ku Kaleerwe wali munaakali awo kakati nga ntambuza bigere okugenda ekatwe Nuuru Katwe Nuuru ogirengera oba ogiraba eyo nga ffe twagitandika netandika okusomesa ntandikira Katwe okutandika okukwata kyoka okusomesa Qur'ani alhamdulillah bwetwali awo seka ziwa nani bajjaawo ne batandise baguddewo eddalusu enakasero tuvanga ekatwe ku ssaawa 7 tujje twetabe mu ddalusu nagenda okulaba nga ze eddalusu y'abasajja abo erina obutulituli bugiraki nze neŋŋamba nze sijja kugira ki yalimu amakoona mangi nga bo bagamba basomesa eddiini bulungi n'ebino ebyannalukalala bino neŋŋamba ekyo sijja kugira ki ne mbagamba nti bannaye nze mumanyi njawukanyeemu olwo nziruse ŋŋenze ebusiya ovudde mu Kampala ebusiya waliwo omukwano gwange awo gaga nti ate Qur'ani eri ebusiya ewunya ŋŋenze ebusiya kusomesa ŋŋenze ebusiya somesezza alhamdulillah nga nina abasajja abakulu kugamba muzikiti bwe namala okweyanjula ne mbagamba nti omulimu gwange kusomesa Qur'ani bampa abasajja 10 masjidi shifa abebusiya ndowooza mugiraba mukube ekifaananyi awo ng'okutte ku Tolo Road awo nga wensaalira
nsomesa abaana kati nga bakuweewa okusula nyumba kulya busiya yo okufuna wosula oboina baraka ya maanyi nga tusula mu nyumba abantu aba bana kati alhamdulillah oluvannyuma tumaze okubeera bwe tutyo kati kutuze ne bampa abasajja 10 abaagala okusoma Qur'an bagandi mulete ya saluna balage ekyokukola nabasomeseza emyezi 3 nga buli omu Qur'an atandise okusoma alhamdulillah kulidenga kumacha kabla kullu shay'in agenda okusoma kwa singi 5 ngazizo kashi ebitano by'ebiseere bitano sindakula no kyenkola ekyebitano kyakulanga kyakaseera olwalero tekikyalina mugaso wange kyali kyamanyi nga tokirya kimalawo nga ebitano ebyo nga kuliko ekyemisana ng'osobola okugula ate ngo kuliko ne Kenya nga bavumba ebijanjalo naki ne kasooli awo kunakanya awo emawero nga utumulira awo kumacha enva ku muzikiti nembeera bulungi mba nkyali awo omusajja n'agamba naye ddala lwaki kati bw'omaliza okujja wano okolota ate nnina nampa essomero baliyita arukamu ebusiya eyali ali kulira mu kiseera ekyo yali Sheikh Yahya sajja Musoga akyali mulamu egyali akyali mulamu tukutumiddeko ssebo Sheikh Yahya netwaliko okukakala by'omulimu ogwo nyumba nompangise mpangise okutuusa naye nga amasomero ebusiya mangi kakati ekyakola obuzibu ekyaleeta obuzibu Yahya tumaliriza okusoma ne muga nti abaana bano ngaze bwe mbalaba tebayize bulungi obuluzungu bano ngeri gye banzijjako kati nga bwe tuli tugenda kuwummula ttaamu ennene njagala omala okwogera n'abazeeyi baba banakkiriza abaana baabwe bazadde baabwe bampa abaana kasa batasukka 20 mbasomese Qur'ani nga siina ntaataaganya oli Seeka yagamba Buganda nti yonna nkola yaki yonna nkola ya kusomero nakani somero kubanga likula nga bampa abaana galinga 20 holiday kakati obiseera ebyo nerabidde nti waliwo minisita yali alangiridde nti wali somero kusomesa mu holiday nga babiganye mwaka kyogo Seeka tinala kujjukira oba mwaka kino ebiseera ebyo nasomesa ndoze zaali nnaku nga 5 bali abamasomero amalala ne bandyamu olukwe ne bakuloopa mbandyawo nga poliisi enzinzeeko ne bagenda bansiba era nasibwa ebusiya emyaka 2 n'ekitundu ze Ramadhan 2 n'ekitundu nga ndi mukomera n'oluvannyuma alhamdulillah bandi basobola ne bakugira kino bekolamu omulimu ne banjijayo oluvannyuma lw'emyaka 2 kati banzijayo engamba yiha Qur'an yange eno ngikoze ntya nga sitalina mulimu gwonna gwe njagala kudiringiramu mwana wange kankubuulire nga njagala kulaba nga Qur'an eno nkola ntya kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu takugambye nti omugagga gundi ubani naye omuntu anaatuuka maaso ga Allah nga yasoma Qur'an n'agiyigiriza ajja kuba muntu wa njawulo insha Allah neŋŋamba lwaki sente zimbuze kirina na nsonga yonna ati olwo nga alhamdulillah sijja kugamba nti nzireyo emabega nga Mungu yampadde abaana bange nga yazaala abaana 11 awo mu ngeri waliwo nafunako akaddaawo nenkolako mu embase eya Libya kati nkuzizaako eno emabega nagira wano nafunawo kacyansi awo nefunamu yalinga mbyodoza emyaka ng'ena ku embasi awo gundi wano ku kale nakani William Street watandikira bwati nga waliwo nakani kitongole bakiyita Markazu Thaqafa al-Arabu Libi nga mwenkola ng'okolayo ki nga baleetanga by'obuwangwa biki buli agala ebitabo ebyo bigende Masaka bigenda wanga mu ngeri eyo naye nga eyinnyo kuvunulira musajja oli omuwalabu kyayagala okugamba buli kyekyalina kyonna nga tubeera naye mu buli ngeri yonna ekirabo kye yampa okugamba njagadde kuzeeyo emabega kumpasiza mukazi nampasiza omukazi mwe nazaala abaana abo baana 11 nalina abakyala 2 oluvannyuma nawasa omukyala wokubiri nfuna omwana 11 Mungu n'atwala kuba yatwala nensigaza abaana 6
Allah basasiri kati ova mukomera otandika n'abaana kati ntandika olwo nange ndaluse tandika byange tandika kubyanza kusomesa part timing part timing ngasomesa emirundi mukaaga olunaku sitagala somero otuula nenkusomesa omwezi nompa nentula nga nsomesa emirundi bantu mu busiyo mu sitagala somero alhamdulillah wemba nkyali awo niwabaawo omusajja omu nankubira essimu ng'ali Butalejja twasomako naye nangamba nti ndi wane Butalejja njagala nkusisinkani ayina essomero gabayita gundi Firdausi Butalejja wane Nampologoma mugamba nti bwekiri nti ye onompa sente meka nangamba nja kuwa sente bweziti ninga nti ne mubusiya naye antamye obwamalaya bususe buli kimu kyonna kugaba sina mukyala sina kiki ningamba sijja kubeera muno nenziruka Butalejja ntandika okusomesa nensomesa alhamdulillah nibanjagala nnyo nitubangu balina omusajja baayo balina eddiini bulungi oluvannyuma bemala okubeerayo nembeerayo bulyanga nkooye okutambula kuno kwe watambulanga abantu abasinga batera otambula bitundu ku bitundu tebatera kuwona bwamalaaya buli gye wagenda wawasangayo wakola Butalejja saagezaako ne Busiya saagezaako kwesembereza mukazi yenna bwekimanyi nti al ilmu nurun woba olina kyomanyi kitangaala al ilmu nurun min ilahi okumanya kyolina okutegera kasayirimu yonna gyoba omanya kitangaala okya ekiva ku kitangaala kya Allah subhanahu wa ta'ala wa nurullahi n'ekitangaala kya Allah la yu'ta li asi tekiyinza kuweebwa oyo ate akigattako ki obuwalimu tebwegatta na okujjako ng'onoonya Qur'an edduke yinjirira mu bintu ebyo kati alhamdulillah nembeera ensomesa Butalejja kati nagenda okulanga wafiisi mwana temukyali makulu sente tebakusasula bakulaba tyati bagire obulamu bwange nga bukooyeeyo olw'embeera kugamba tabiiha y'abantu baayo tekwatagana bulungi bw'oyogera n'ono kati nga bwe tuli naawe nga bawalagana n'oli alinayagala kugamba nkolaniraako bw'okolagana n'oli gwawalana nakulabye ng'olina egundi nze siri weeno nawangala ntya nga nange gwewalana nange muwalana tusana alhamdulillah ne wannali nsula ku ssomero nenvaawo nga ndaba balina emashakiru gaabwe waliwo omusajja omu nampa ennyumba nembeeramu agenda okulanga bikyakola galukuzoyanga amaduka nti abasajja abo bolaba nti ebana bali batandise okukulabamu nti bebakulabamu bayinza okukutta mu mbeera eyo nenkyawa nenvaayo nakuwa ennyumba nampa ennyumba nembeeramu nagenda okulaba nga tambulira mu bunkenke biki swala ya subehi kukwe nga n'omuzikiti guno gwe nali ogw'essomero nga sikyasaaliramu nsaalira ate lwanjini Nampologoma ate ogenda ssaawa 11 ngamba jakema Allah nentambula nenvuye Butalejja nenkomawo awaka ewange alhamdulillah mu famire yange olumukomawo kwange sadda Kiboga ate wagenda Nakaseke sadda Nakaseke nabeera mu kibuga omwo nembeera nga mbyanza nsomesa kati kyenakola Mungu nga maama wange oli yali tannaba kufa yali amaze okungabanyiza ekitundu kyange mwe nalinga nnimira nga ndi ekiboga ng'amaze okuwa ku maama amaze okumpa Mungu amaze okumutwala naye nga nsigaza ekitundu kyange kyenakola okimanyi nga ndi kati ng'omulenzi omu kuba n'abalenzi baakula kubanga nze omwana owange bamusomesa Qur'ani awalihi n'agenda n'oluzungu kasatuuka mu senior 6 hadha huwa nihaya namugamba ti munnange kati naakwatirawo ensi alhamdulillah yali akuze n'abaana baali bamaze okukula Muhammadi nga amaze okukula Amisi ng'akuze ne Ahmedi nga naye musajja mukulu kati nebaga nti taata tukoze tutya Uganda nga bw'ogitunulira ogiraba nti enebe nga tetulina mirimu ate nange kinnuma nnyo nze okubeera nga ne muhtaaju nga n'abaana bange nakani ate nga basajja bamagezi
nakola alhamdulillah nga mukwano gwange ali Dubai ne mu tejabunga ngeri gibali babasomyeko bamasimu bagakuba jolwa biguko kakala gatwa sindika babiri Dubai nga atasa nga nasoka na kusindika Hamedi nga ndizayo Muhammadi kati ne gundi kato ne jali gundi babiri ne jali bagenze kola bagenze kola alaikum salaam bagenze kola milimu kati alhamdulillah nagindu kulaba ningamba au mwana buli mwana inzo kusindikira yabi akhiru shahri Allah unaya kusindikira 10 bobe nyini ngabete mamungu bagati kakati nti tate ngeri jakoye kyagala abone bonata wane akatunduke kali yake singo tukatunde tukaje akatakako tumuzimbiremo ennyumba nibagule awe kawanda waggulu awo bazimba makabulungi nnyo era ndi wange kuzala kujagana olidi n'omukyala nina omugole oli omukyala wange omukadde yakaddi walanga munebaze wange dunia njigize eki njitadde era ali bugerere ekimoli nyina w'abaana bange tutegeregana bulungi nnyo kati n'omugole alhamdulillah wanene kawa awo tukutumiddeko nnyo alhamdulillah haba amirati hawa waliawo alhamdulillah kazi musazi swala 5 yanzukusa nogamazuku kosale swalatul layli musomi wa Qur'ani mulungi alhamdulillah ulide kati mumbere oti wafuna kubwa imam andi kakati olwo ngenda okukoma eyo kujja nteka poloti je nagula mu 2016 nga tinabagenda subhana nga bijawari mulirano gwange gwennyini nga wali masjidi Allahu akbar omusajja olwanda babwati imamu wagwo yayita manjo ale kyamuyise simanji nagalo kuyati abaye eti imamu takyaza imamu lali ogero kuta yali musajja musoga gagali bamu bingamba alhamdulillah twafunako ekigezo mu kitundu ekimu wansi awo sijja kyogera waliwo yakulembera masjidi naye nga sira musiraamu naye nga sebagikulemberera ddala kati ebikemo n'ebigezi na bwe biti mwagamba nti musajja ndi yali kahino musajja ng'akuba ekitabo yagenda okulandooza nga tetujja kukwata kalubanzi yagenda okutunulya bwati nga sijja kukwatagana na bintu bye ate simulinaako buzibu yali akumanyi yali tamanyi wabula olwajja bwe nti nange bwe nemweyanjulira mu butongole mugali munnange nange nzize wano neti ambuuza nti okola mulimu ki ne mugamba nti nze omulimu ogwange ebbanga lyonna sikolanga ku mulimu mulala gwonna ndi musajja musomesa wa Qur'ani era nti ye kati nno ndowooza ye nga bw'omanyi nti al-aqilu yakfihi ishara ow'amagezi olaza mulaze n'amanya kiki kyotegeeza omuzalya n'adduka n'agenda kade ngamba nti kakati nti omulimu gwa Allah guno gulinganga ki ogundabikidde nti kakati abantu bagenda okujja okusaala nga wendi wano nemu okusaaza abantu bano oba olunaku olw'ejjuma lutuuke nemu okugamba nti nemu okusaaza abantu ejjuma ali kukisaanira ekyo ndaba nga tekisowaana nenyambala engatto ze ntandika okusaaza era kati nze imaamu w'omutikiti oguyitibwa masjidi yakiini tikiti gw'amaanyi kozi ogambe guli saidi ki guli awo kanyogoga waggulu ng'okyamidde ku ova ku kofusi n'oyambuka bwoti kakati omusajja oli bwage nemusanga nemugana nange tolowooza nti nze najja okukusengula simanyi nsonga zammwe nemubuuza lwaki tokyajja kusaaza abantu nti abasajja baolinda gojja kubalaba ate nzize kubalaba nti si mulimu gwange nti nkubasabye banonye ki n'abasaaza naye nga siyinza kuleka abantu butasaala nga bwotoyinza kundeka kungulu n'enfunda ng'ate ogwandisobodde okunziika owulidde sebo yensonga ndyawo nga temporary imaamu akulembera omuziki masjidi yakiini ekanyogoga temuli bikonde ebikonde mbadde sinaba kubifuna olw'ensonga sikiriza muntu yenna kuleeta lugezigezi kubanga buli wosanga olwaleero kumpi buli masjidi waliwo abanyeenya imaamu
era osanga wano omuzikiti ng'ate batadde wali ne masjidi endala basika muguwa bakola batya Allahu akbar nabanga Allahu akbar ati wadde muzikiti wegiri naye nga tegiriraanye nnyo si fitina ati bagute nali nziguddewo eddalusu y'abaana abato nagenda okulaba nga ebinnya biri basimyemu amayinja abaana bijja bakosa ngamba kanjire ki ebintu bino kambiveeko oluzungu luleesa amalala mawalimu kakati naddala kakati bano bagenza okugatta muno gye bamugamba nti onoosobola bagamba bayingidde mu masomero ag'enjawulo nga bamanyi nti yajja okugira ki okubabuulira ekituufu kumbe ye musajja wattu ali muki mu kunoonya riziki ajja n'abeera nti asomesa mu masomero 4 naye nga naawe kisoboka kitya okubeera nga abantu abaana nga bamanya b'ennaku zino bonna bamatira kyosomesa wano osomesawo eddakiika 3 wali 4 wali jamulmaali kuŋŋaanya sente gye baliko kakati mu mbeera eyo bw'aba nga tafunye mirundi 3 5 tasobola kukola ki andi kati obuzibu basanga abawalimu abo nti amasomero g'eddiini ajja kwesanga ng'afuna emitwalo 15 obuvunaanyizibwa bungi tezimumala nga yeetaaga okuŋŋaanya nandi akati atolekera nti waliwo lwaki musasula omusaala mutono owange eyo endowooza y'embeera yeeyo kubanga kati toyinza kumusanga nti asomesa mu ssomero lya gavumenti mu gavumenti tebatera kubawa kubanga bamanyi nti abaana babasoma mu gavumenti tebeetagisa ekyo era kirowooza nti balinayo n'obudde obuwa ki mu private schools batambulira bwe batyo kugamba obwalimu bw'ennaku zino buli mu kwenoonyeza kyakulya n'ekitiibwa tasobola kumanya nti abantu bano bensomesa ennyukuta zensomeseza zikutte wabula yinza okujja nti nga bwatunula kalimi owulira nga misinde ng'agenda muli agundi ekiyinzo ekitidde ddala omulembe guno owulidde atuukaawo ng'abawa byafaayo kati ngenda kubabuulira ku byafaayo bya Musa ngenda kubabuulira ku byafaayo nakali abalakaddeko kuggwa yafuna kati so sigamba nti omuntu ajja kuyimirira alabye ddala nti omwana gw'asomesa asobola naye okusomesa owulidde ebintu by'engeri eyo nekyoleesa obuwalimu bw'ennaku zino talabul maisha yasinze okuleeta obuzibu ate nga nabo tebalina kyakukola baagala kugamba omuntu abeere n'ekkanzu 10 alabikeko bulungi kugamba okusinziira ku baana bale bemutiizinga gy'agenda n'engato ey'ebbeeyi kati ebyo byonna bw'agenda okubifumintiriza kanzu ya mitwalo 12 15 mpozi n'ekirala kye balimu kyendabyemu tebalabawo ffe bakadde nga nombeerawo nti toyogera luzungu nti oluzungu oba oyogera birakalaka kuba kati nze nateekawo n'omwana ne mugaali mwana wange ti duniya ekyuse njagala nkuweyo akasente ojjanga kujja wano ewange onjigirizeeyo ko ku bigambo by'oluzungu ngeri gye mmanyi oluwalabu lwange ndaba nga bijja kugira ki nafuna obuzibu bw'amaanyi abaana okuntiizinga si baana bensomesa wabula ligimu gyensomesa nayo okutuusa naga nti ekisinga obulungi essomero kandireke naye olw'okubeera nti omukyala bannannyini ssomero bandaba nze kyenkola siri gamba nti nkolerera ki oli n'agamba nti bwe muyimiriza seeka muzeeyi nange nja kubanga byenkola sibi eyo naye nga nze nannyini ssomero ngambye tuseeka muzeeyi tusigale kuba tukeera ku muzikiti awo ku makya saawa 12 zennyini obulusi 12 n'eddakiika eziyiseemu ne mugaa ti nkwatiraako bemmala wano bemuwa bamala n'abawa munne balina ne muwala waabwe eyakafuluma bwe tutyo bwe tubeera mu muzikiti omwo kati abavubuka tebalabawo bakadde tebagenda kugamba nti ate naye nzira okuba alhamdulillah bwengenda ne mbatunuulira mu masomero yokka oba n'emizikiti eno gye emizikiti guli omuzikiti nga bwe nkugambye nti ndimu nga temporary bebagezaako ne bagaa nti kumanyiira era nzira wange nga nteeka mukyalo wange siddayo kubanga si mulimu gwange tonoonya tebanoonyaamu maisha yadde akatono bwe kati owulidde era kutubangayo bweggwanga abo gamumanyi bayinza okukuŋŋaanyawo mitwalo gyabwe 3 bwe bityo
sente zigende zikole ku masannyalaze nze kannina kammala alhamdulillah kwe kumukusomooza kwosanze muweereza era nze nvuga kagaali kange okujja ku ssomero wano okubeeka nnyogoga wali ekawanda abaana tebannakugulira akamotoka sikaagala olw'ensonga kuvuga ku motoka ne pikipiki bakazireeta emirundi egi sirina gaguluba nvuga kagaali kange kuba mmanyi buli sotta bwe nti nfunamu ajiru nfunamu empeera wabula nkalinnye emyezi 7 ku 6 nga baleeta kalala wambadde manyi nti engeri gyewaliko gyewategeeramu engeri yokkanika emmotoka buli kanaku oyingiza mpya oy'omulenzi wange omukulu bwe yatuuka yagenda naba nga agiragira bwati ne mu ggala gy'emu ne mpayo akasente n'ayiga omulimu era gwakola kati akanika feeri simiruddawo eyo magezi kigowa abavubuka naddala abawalimu olwaleero avubuka abawalimu kyembawa naddala bano abazimba emizikuti gya fitina ezo bafuka obuzibu weebuli olw'ensonga nti waliwo omuzikiti gw'ozimba natambulako nebutale gye nensanga omuzikiti nga gwonna weeguli ne ofiisi weziri naye nga guli mu nsiko baagugana ogusaaliramu kakati omuzikiti ogwo ddala omuzima azimba gwaki kutale jja otambula ebigere 3 n'osanga omuzikiti otambula ebigere 4 n'osanga omuzikiti naye nga atakuweerera abaana okugamba nti basome basobole okweyamba mu ddiini ya Allah kibalemye ate bazze kukola mizikiti gafuuse maduuka kale mu mbeera eyo nendaba nti nagenda okulaba nga ekigendererwa kyabwe tekiriiwo bali mu kululuukana birala edduniya eno etabuse mu nsonga nnyingi ekijja okutuleetera okubeera nti nga aya eri egamba nti bisimillahi rahmani rahim idha aradna an nuhlika alqarya amarna mutrafiha bemba njagadde okuzikiriza ekitundu ekifumyakani tusooka kulagira abo abakulu baamu bafasaku fadammaruna ndyoka nfukumule ebibonerezo okulidde kale mu mbeera eyo nagenda okulanga embeera eyo yeri ebutalejja bisaidizeeyo banyikirira kukola mizikiti mu kifo ky'okunyikirira okuweerera abaana okusoma Qur'ani ozire kyenetegereza ennyo ngeri gyempangadde ennyo akabunga kwange kwempangadde nti nkugamba nti omuntu yenna aneekwata ku mateeka ga Allah siyajaluhu makhraja ajja kumuwa obufulumiro bwa buli riziki ye tajja kutawaana owulidde osayaruzukuhu omuntu oyo Mungu ajja kumugabira ngairi ayahtasibu gama nga tamanyi na riziki evaawa kasita omanya waman yatawakkala ala Allah fahuwa hasbuhu bw'oneeteeka ku Allah n'oba nga yakugabirira toyina sinze simanyi mugagga nti alina nekyangasa muvubuka ndowooza owulira siina mugagga siina nti olanyirira nnyo kubanga ngene kugambe nti nyamba mu kino abadan funa musalo gwange nga manya nti wahaja ngeyo banyigirizibwa nyinza okuba siina kina nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwaita lunaku tuwaita ki nga nafunye dda ekyo kimusabye Allah subhanahu wa ta'ala abavubuka bawasizza nnyo ensangi zino ayo kati abavubuka kumpi buli omu ayagala ennamba agimale 24 naye ng'ate nakani kinaya kugamba kinaya akumala nakani sibakyala abo sibakyala muganda wange owulidde kubanga bakugambye nti azani la yankihu illa zani ayinza okubafuna bwatyo nga tamanyi abakyala babiri bali abalala tamanyi nabaabazaala bawasabye batalaka nanye babidentifu ankihuhunna biidhini ahlihinna owulidde kakati tebagoberera awo obulali amusiimye fulese nagisiimye nti ye yalla era kati babayita nafunye egaali empya na face baziyita gaali nafunye egaali empya ojja kujja tulye ekimere kakati ebintu byengeri eyo obufumbo bwengeri eyo riziki etubuze nnyo ensangi zino seeka eyo ekivudde ku nsonga yakubeera nti agigaba Allah ne wandibadde ku kati ojjolabe nti gwe wennyini oddayo eka olina abaana bo6 7 oba 5 atakuwulira gw'osookezaako omugaati osookirako n'omugongo guwulidde kakati wennyini tumanya amateeka ga Allah tumanya nti Allah ali omu la sharika lahu ye bwakyakugamba okikoze otya owulidde kakati mu mbeera eyo amateeka tugatadde wali wabbali tunoonya maisha naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yati akhiru zamani
wagenda kujjayo omulembe nga guli kumpi kutuuka gye gutuuka. Unaasu mugenda kubaamu abantu baamu dinaaru nga sente khairu min diinihim, nga kyekintu ekirina akani nnyo okusinga eddiini yaabwe. Seeka waffe nga tumaliriza akagambo akasembayo bw'oba osobodde otumire. Okutumira kwange nsookera ddala okutumira sheekhe wange Sheekhe Mugendera. Sheekhe Mugendera wano wennyini? Oyo ndi muyizi we, mbadde nga sinabagenda eyo mu Busoso, mbadde nfukamira mu maaso ge muzikiti gwe mwensaalira, mbadde nkyali mu kipangisa naye alhamdulillah. Nsaba Allah w'ekitiibwa jalla jalaaluhu amusaasire olugendo lwe yagendako, alumalirize bulungi, akomewo salaaman, asanga abantu be nga bali bulungi. Okubiri gwe n'atumidde ye Sheekh muto wange, twatunkana naye mu Nadwatul Ulamaa'i ne mulekamu tuusa essomero lyafuuka Bilaali, ye n'agenda mu maaso. Hassan Tayyib era atuula bw'ayiise, sajja munafikihi nnyo nnyo. Nentumira munafunzi munnange twatulanga naye Mahmud Walukagga ali Gindi eno Gindi, ne Abubakar Musoke bwe twasomanga ffenna abo walla Mungu agenza abatwala alhamdulillah. Bwe tutyo nensaba Allah w'ekitiibwa jalla jalaaluhu omulimu guno gwendiko agumpangalizeeko era nteeremu baraka, tuko okumusisinkana Maulana Karimu jalla jalaaluhu nga bwe nkimanyi nti kuno ku duniya kuba yatugamba nti kunu fi duniya kakariban, beera mu duniya ng'okimanyi nti olinga omugenyi awo abiru sabili, oba omuntu asala obusaze ekkubo. Bwe toyinza kukwata lukoba n'opima wali ennyumba kubanga wakulabikidde bulungi, oli musazi wa kkubo. Mu duniya muno tulimu ng'abasazi b'ekkubo. Olwekyo insha Allah negayirira Allah abeerenga antwala nga nzija mu nsi muno nga ndi min ibadi salihin. Sawa Allah tabaraka wa taala tusime amanya gange bannange nze Kasimu Nsereku omutuuze we Kirinyabiko oba Kagoma bwentyo, era nga omwalimu omukukuutivu wa Najaha Madrasatul Islamiyya e Kagoma. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tetugenda kubanga tusukakao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubalidira mwana wange okujja okubuulira ebyafaayo ebyo nga tebyamazima ddala. Saba Katonda w'ekitiibwa mbeerenga ebiddiridde bintambulire bulungi insha Allah. Naffe tuteeke mu dduwa tukyali Mungu ateeke mu